The newsroom, where untold story is revealed. Olwaliro kigenda okutta political career y'abannabyabufuzi abagundiivu mu Greater Masaka and Greater Buganda. Lwe lunaku Mpuuga lwe yalema okuwuliriza ebigambo bya pulezidenti w'ekibiina kye. Kwanika ne bwokera ku makya olwaleero n'olaga nti Mpuuga kye yakola kikyamu. A lot of people tebagenda kuddamu kubiriivingiramu. NUP nywevu era ezimu ku values za NUP obuli bw'enguzi tebuliimu. Zero tolerance to corruption. Tuli zero tolerance. Era emirimu gino gye mulaba tuli ku mirimu gye NUP gyennyini. People are crying. People are dying. People are being chased from their lands. Olwaleero nga weegabanya kasiimu. Kubange byonna kiyinza okusanyusa omuntu omu gwe ng'omwinako Uganda oba mugabana eddiini oba mugabana eggwanga naye kigenda kwemondera n'abaana bo omwana we tomanyi enkuba gy'agenda kuwasa oba gy'agenda kufumbirwa. Beyond the newsroom, bwe mukotu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mu bitundu by'eggwanga gy'ogenda maaso n'okubeera nga osinzirira okubeera nga otulaba naawe ali wabweru w'eggwanga. Njagala kwebaza n'okugamba nti kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala. Mwebale nnyira mubalire ddala. Olunaku olwaleero ensonga nnyingi ezigenze maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Ndabyeko omusajja mukulu Dr. Abedi Bwanika ng'akoze lubadde lukuŋŋaana lwa bannamawulire nabo nga agamba nti bamubuuzizza ebifa ku kibiina n'agamba nti bo ng'ekibiina kya National Unity Platform tebakiririza mu buli bwanguzi ng'alinga alaga ng'avudde mu mukwano gwe. Naye vidiyo eyo yaleero oba yadda? Abedi Bwanika yaleero oba yadda? Gezezaako okuginoonyerezaako ku mikutu egy'enjawulo. Nange mbadde surprised nnyo ngirabyeko. Ndaba vidiyo eyo. But if it is true then kye bayita okuba nti mujja kkiwulira. That is a true meaning of mujja kkiwulira. Bwe bityo. Anti ekibi Omunyankole agamba ekibi tikiseerekwa kikolerwa omumwirima konka kimanywa kitandika mpola mpola n'obunuzi bwingi muno nga omuheeru gw'ekibi ni Gehenna. Mbwe ekibi tekikwekebwa kitandika mpola mpola nga kinyuma naye enkomerero yakyo Gehenna. Kiwooma ekibi ng'okikola naye enkomerero yakyo naddala kasita kiba nti ekibi kino ky'okoze kyekuusa ku mubiri kubanga enguzi yeekuusa ku mubiri kwagala kwekkusa. Kati kitegeeza okikolera mu nzikiza naye omubiri guno gugenda kuswaza gutya mu njogera. Replies zo z'okola endabika mu maaso kusobola ntuwanga alina atunga buswavu bwereere. Ebikolwa actions okwekwatawo ne wali zisobola okukwokesa buli ategeera nti ono nno enguzi ekibi ky'enguzi ekiri mu mukola kye. Olwaleero kigenda okutta political career y'abannabyabufuzi abagundiivu mu Greater Masaka and Greater Buganda. Lwe lunaku Mpuuga lwe yalema okuwuliriza ebigambo bya pulezidenti w'ekibiina kye ensonga ziggwe. Bazikumire mu kisenge. Olunaku lwe baamusaba okusooka okuddako wabbali basooke bagonjoola ensonga zino lwe yakiremu okikola kyalaga lwatu nti mujeemu wamputu atali muwulirize ow'amalala okwagala okulowooza nti Bobi Wine tasobola kumugamba kigambo n'akiwulira. Obwo bwe butuli bwe bu red flags obwateekebwa ku mwami Mpuuga ne bannabyabufuzi abalala abamugenda emabega ku lubuto ku mugongo. At the same points era ezisudde n'abalala bonna abamulinamuko essuubi ti Mpuuga tagudde yekka wabula agenda kugwa n'abalala
nti bwanika ne bwokera ku makya olwaleero n'olaga nti Mpuuga kye yakola kikyamu, a lot of people tebagenda kuddamu kubiriivingiramu olw'ensonga ezimu. Otegere bulungi nti olunaku Mpuuga lwe yakeera ku makya n'agaana okuwuliriza ebigambo ebiva mu pulezidenti w'ekibiina ki, things concerning corruption, ng'olwaleero kuva mu 86 abawakanya gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni points ze bajja, it is all about corruption, and someone azakulaze nti nedda kiwakoze kye kyabadde kituufu. Yabaffe let's accept nti kaali kasiimo, akasiima ako okafunidde mu mbeera kina bikiseera kina mu kifo ki. People are crying, people are dying, people are being chased from their lands. Olwaleero nga weegabanya kasiimo, mwe mukulidde mu nsi ki, mwe muli baaddi, mwe muli musoma ddiini ki, mwe muli kutako ddi, muli beera bamativu ddi. Nedda oli munyiivu nnyo nti baakugambako wakwata ebitaano, but ne reports eziri mu kuvaayo ziraga tetuli ku bitaano, naye nti ku luno ku mulundi guno wakwatira mbitaano n'essente z'obadde wakakukusa empitirivu nnyo weesiri as a commissioner era nga leader of opposition. Tuyinza okuba nga tuli ku bitaano fine nti osiimye olaga nti kaali kasiimo, naye wakafunira wa kiseera ki? Era naani muntu kyateekeddwa okufuna akasiimo ka millions 5 ng'abantu bali mu kukaaba nguzi efuuse enguzi, abantu bali mu kukaaba bagoba ku mataka tebalina we badda. Njagala nakaluka diru olaba nti zino ssente enkyamu ne Kenya kyekimu ku kyabaddeyo ng'abantu beegabanya obusiimo. Abantu bwe baasituse okutandika okwekalakaasa n'okulaga their concern about how government funds gye zisaasaanyizibwamu, Ruto naye lwazibuka amaaso ti ssente zibadde zigenda mu ofiisi ya First Lady zisooke ziyimirire, ssente zibadde zisaasaanyizibwa ku ngendo z'abakozi ba gavumenti zisooke ziyimirire. Naye luli it was not a point. Kankakuddiremu okategeere bulungi mu abatemamu clips zino, omanyi twetagamu obuntu obutonotono abantu balina okuzibukiramu amaaso. Millions 5 gwakyawagira Mpuuga nti kyeyakola kyali kituufu, ye osobola okuba mutuufu okumuwagira nti kyeyakola kyali kituufu. Naye ddi lw'oyinza okutegeera ti ssente zino tezaali ntuufu ng'ekyekenya kizze mu Uganda, nti ne Ruto atuula alaba nga kituufu ssente zibadde zisaasaana. Olwaleero omuntu awagira gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni toyina bw'omukonvinsinga nti ssente zigenda mu State House esaasaanyizibwa ku maka g'obwa president nti nnyingi, toyina bw'okimumatiza. Era ajja kugamba ye as the president of Uganda alina okuba nga amaka agagenda Kasero, ag'Erwakitula, ag'Egundi, ag'Entebe, okitegeera bulungi galina okugenda mu ssente. Era akulage nti ali fine nakyo. Naye bwe bimala okubeerawo nga public esituse ne president yennyini abadde assaako omukono atuuka n'agamba bw'atandika okutunatuna kiyinza okuzza bannayuganda oba n'abannansiibe mu mbeera okusaasanya ku budget n'ensaasanya ensente, atandika okukwata ku ebyo ebintu ebiri useless, which means bibaddewo nga biri luxurious, nga byakwejalabya, nga naye akimanyire nti si ensonga entuufu eyandibadde esaasanyizibwako ki nti ne millions 5 bye tuli mu kwogerako at the moment ziyinza okuwulikikanga okuba nti yazifunira mu makubo matuufu Mathias Mpuuga, but ensi bw'emala okutabanguka n'emala okulaga obuziina bwayo ebutaliko okugamba nti neddala zino ssente zaali zaaki. Tugambe nti ebitaano bino bye bifudde Mpuuga okuweebuuka bye bimuweebudde, ate nga naye akiraba nti byali kuba naye munda mu ye bwe yeebaka agamba neddala ku ssente ze naakalya ddala bino ebitaano bye byandibadde bimpemula. Ku byabaddewo mu wiiki eno, yes, Mathias Mpuuga Nsamba bwe yavaayo n'agamba nti abakulembeze ebintu babiyisa mu palamenti nga tebamanyi olw'okuba banywi banjaga batamiivu era tebasobola kujjako omuntu atanywa omwenge yadde eddakiika emu atabeerangako mu mabaala Museveni. Oweekitiibwa
His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine n'avaayo n'amwanukula n'agamba omanyi nti obulungi nti banyu banjaga wabeegattako n'ensi yonna bamanyi nti banyu baaki banjaga gwe nojja n'obeegattako tewakoma kubeegattako n'okkiriza obeere deputy president waabwe tewakomaawo wokka n'okkiriza bakuwa ekifo ky'obwaloopu obakulembere ne bakuwa obwa commissiona abanywi b'enjaga n'ategeeza nti sijja gamba abantu nti musomese abaana wabula mukole ki muguze abaana lwaki yakyogedde it is because akimanyi nti mpuuga musajja muyivu kategere bulungi kati ekyokukuza abaana kitegeeza nti osooka kuba muyivu naye nga tewakuzibwa simple logic ge magezi amazaale ge baatugamba awo ye Bobi Wine aba akugyeko engalo ekyokubiri temusobola kujjako muntu atanywa wadde kawayini Bobi Wine aze 221 mwabatandika okuwakanya gavumenti y'abatanywa wadde mwenge wadde wine wadde sigala muteeseewo nkyukakyuka ki myaka 10 mu active politics wampuuga nga ali mu okozeewo ki ne banno abatanywa wadde kawayini there are some things that you need to think twice before you utter it out. Waliwo ebintu ebyo olina okulowooza beyond before nga tonnaba kubyatula. Because the point jagezaako okuleeta olwedde gye baaleeta nga Bobi Wine ajja nti oyo muyaga agenda kwogera ki olwaliro bwe tubaako gye tubeera tulaba kaakati mu meetings aba NRM beegatta ku musajja bwe tubeekavule aba NRM balaba ekola ki beegatta buli lunaku kitegeeza be bamu kubasooka okupinga nti omuyaga atugamba ki nakugamba tosobola kuwakanya nkyukakyuka ngeze anti enkyukakyuka tebagikoowa embeera mwoyita yekuleetera okusaba enkyukakyuka embeera mwoyita yekuleetera okusaba enkyukakyuka teri gwe bakaka nkyukakyuka teri gwe bakaka kukyusa ku mukazi teri gwe bakaka kufumbirwa kuva okunoba ne baga nti omusajja yamuloga omukazi yamuloga nedda tannafuna kizibu ekyo ekimuleetera okubanga teyeetaaga kusula mu nnyumba eyo wadde olunaku n'olumu kaddemwa tewali muntu gwe bakaka kuwasa mukazi mulala oba kuwasa kuba kugoba mukazi era tewali muntu gwe bakaka kunoba but nebyo mulowooza nti omukazi bamuloga omusajja bamuloga nedda tannafuna bufunyi point jatunulako n'amanya nti wensuulira mu nnyumba eno obulamu sirina olunaku lwali giraba era ojja kuwunzika nga afulumye kati baleke kulimbalimba mbu bali bamativu nnyo era n'abawagira abawagira ebibiina ebyo baba n'abawagira ekibiina ekiri mu buyinza don't blame them so much era tubagamba nti bebasibyeko embeera embi yiwe tagirina yebaka May olunaku olumu wali otunyonyolako ebifudde Bobi Wine ow'enjawulo naye kiki ekifudde Bobi Wine okuba ow'amaanyi nga I told you nti Bobi Wine ajjidde ku trend ey'abantu nga bakoye politics w'amakooti w'amataayi w'amakanzu Bobi Wine ajjidde mu trend ng'abantu bakoye politics w'abasajja b'okufukaamirira nze ndi Sembabule I remember mu 2011 mu biseera ebyo wa 2006 nga Saamu Kuteesa bw'abaana ajje Sembabule mubanga abalindiridde President Yoweri Kaguta Museveni oba beene ng'emmotoka ezimukulemberako olukulembera nga bawa ebimotoka by'amata mu disposable ne muteekawo ne munywa emmere nga mufumba mulya abantu 10 nga teri n'omu gowulira atoma mbu talidde eyo politics abantu bamukoowa politics abantu gwe baliko gwe batrend eriwo tambuza kazinda loko kano kamuleeretu kigere tuuka ku bantu ku ground bafaanane bw'osanga ng'obadde osaba akalulu ng'omusanze anoga mwanyi nawe kwata akasero munoge abantu bakoye politics oyo ow'okujjanga ssebo oli mu makooti ne mbuwakubye olukuŋŋaana mu kisaawe abantu babikoye abantu politics nga baagala musange mu nnimiro ng'alima mukwatireko enkumbi mukuba oluboozi mulage nti mufaanagana kikyogenda omuteeseza nga tosobola kwambala nga bw'ayambadde
kikyogenda omutesa nga bw'omusanze mu mwanyi omulesezaawo by'omulesezaawo n'omukuŋŋaanya mu kisaawe mbu bajje bakulabe kati embeera kyogamba ogera tegera ddi embeera gy'ayitamu ogenze noyogera nonzijukiza nalabye post ya producer wa Firebase Gordon Machi n'agamba tetugenda kukkiriza bakulembeze ghetto be yazimba bati oboola yes because abantu abo bayita mu bingi bayita mu bingi nakugamba zinasonako mu ssomero ennusu eri sukulu fees tamu ssomero bata Kambulala community primary school inonyerezeeko ng'osasula bitaano ebya nusu 5 awo ne wevuba gavumenti nga bakugoba ne sukulu fees ng'ebitaano tobirina nga oyitaano obutaano nga tobirina nebiraka byali bingi meyo oli wadda kugambye ebitaano ebyennaku zino tebikyuse na nnyo ate mwaka ki gwowe 18 kyenjogedde kinene nnyo kati nkuddemu kinene nnyo naye ng'ekituufu kiri ebyobufuzi webituuse tebiri wali eri wetubadde tukyabisuubiriza nedda era gwalowooza okujja mbu simanyi mu byobufuzi bino ng'ozze nambisawo bya ssente abantu no bagenze babibuuka bakooye n'2,000 ze mubawa mu bululu bakooye n'okubalimba kati bagamba ffenna katubifiirwe katuteekeyo buwalagi waffe kubanga namwe abamakotti watadde tumira kye butukoledde abantu bakooye baweeredde abaana tebasomye tebafunye mirimu ate time ezette chances ey'okugenda mu byobufuzi ng'ate bagaana kabateekeyo omutabani wagundi bwanaava bateekeyo wagundi baveeyo kati bakoyemu abava eno e Kampala mulina za apartment zamwe zirudde e Kampala bwekuba kati oli agalagenda mu palamenti n'oyikiriza Sembabule sajja nno baakola dda abo bampuuga seeba director bazidda tamanyi naye kaakati ebitaano yali abitwala yali abitwala era singa bamugamba n'abizaayo Bible egamba ayinayo ayongerwako waliwo enzanya politics abantu tebabuuka omanyi bagamba ennaku z'omu bizibaana ate ekiwemula omugagga kusesema ntula olwaleero mpuugakagwayo nedda naawe gwe kyogamba mu nsendeze yakalya kyogamba ebitaano byandibadde bimukwasa bwe kugamba kyogamba alidde ennyingi osinga ku bitaano nkugambye abasajja balidde ssente empitirivu nnyo ate nga beerimbika mu kifaananyi eky'obuntu meya nedda kati gwe womulabidde ku bitaano question womulabidde ku bitaano gwe kyogamba zabadde yasoose okukwata wayinza obaze yabadde yakalyavu walaba leader of opposition ne gundi ono mwana mufumbira nga bakulaga empapula abaana abasajja zibadde basayiningako abo sente zibadde zifulumizeewo okuba commissioner. Do you know to be a commissioner in parliament? What does it cost? Do you know to be a leader of opposition in parliament? Officers. Do you know to be a member of parliament? Sina chokecho. Kwa member of parliament or commissioner or leader of opposition? Ofuna omusala gwa milioni 10. Abadde kyo. Abadde kyo. Ogwo mukisagwe. Mukisagwe gutya. Mbirabadde tandikana kunyina kugambye nti kuyinza okuba omukisa nga tebannakola Kenya. Bamala okukola Kenya lotegera nti nekyo kusede nafuna abantu. Neme yakani Ugandans do what happened in Kenya. Nakugambye bannayuganda tebannakoowa. Tebannafuna kibalowooza nti olwaleero we luzibira ng'ono omuyaye yakyaliko sigenda kubeera mulamu. Bannayuganda bamatifu. They are very contented. They are very contented. They are very contented. Ayina empewo tebamulaga muliro. Ate kati nkugambe ki? Ayina empewo bamulaga omuliro. Gwe bagambye kyogamba bw'ova ewaka ng'enkuba etonye. Waliwo aganteekako ekooti. Mukyala akitegeka. Pozi gwe mwe abafumbo munnaye. Naye ffe munaye oba ova mu kikunta kyo sooka n'oteekayo n'omukono bw'oti wali olufuuyirize. Omala okuba ti wali olufuuyirize mu mantika neetaga ejaketi. Neetagako ambuleera. Very good. Me. Kakati olwaleero bannayuganda bemulowooza tebannakoowa. Bannayuganda bamativu. Bamativu. Olunaku olwajjo. Gwe kyogamba nnemu abantu beri mu kusengula ku nguudo. Beri mu kusengula benkana bazito nnyo okwenkanankana abantu be bagenda okujja ku mataka. N'osengula ekyalo kiramba. Can those people okuyimira ne bawakanya ekikolwa nema kyekola? Abantu babalabako ne wali mu golodi wa wali oba ayitawo batya? Guni wano bakasanga kirira wansi eno.
Gosaga n'okusaaga. People that are contented, let me tell you, people that are contented, the time Ugandans wake up, ne bagamba we are tired, it is the time ebintu byonna bibikyuka mu ggwanga Uganda. No. Kuno si kuma muliro mu bantu. Because kyenjogerako it is out of experience. Gwe kyogaba bannakenya tebaba ku financial bill tebaba kusituka ne baba kukwefula bannayuganda ne babeera ku TikTok okola na ku Facebook na ku YouTube nga bazino Zambe bali mu Zambe kyogambe tebategenda kuyita gwe kyogamba sente zibadde saasanyizibwa ku bitongo bya gavumenti n'engendo z'abakozi ba gavumenti Ruto zaageze yajjeewo ne sente zibadde saasanyizibwa ku makago bwa president n'ebintu ebirala bingi nnyo kyogamba zibadde tezigenda kusigalawo naye olunaku lwe baasituse lwe lugenda okutereeza obulamu bwabwe bwonna ne gavumenti etereere. Beyond the news mugwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera ng'otugoberera mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'ebweru w'eggwanga kyokola kya muwendo mungi era ng'ogenda maaso n'okubeera ng'otugoberera. Meya sebo omubaka amanyikiddwa nga by the way Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Olunaku olwaleero follower waffe Gertrude Sengendo yagenze maaso n'okubeera nga aweza emyaka gyesaategedde. Happy birthday to you plus Michael. Amwe balegenda maaso n'okubeera nga Katonda nange mbaagaliza amazaalibwa amalungi. Amiina. Kakati omubaka Patrick Nsamba yaviiriddwako taata abadde omugatta abantu nakibiina ky'NRM ayina abanupu ayina abeefudisinga buli muntu yenna abeera naye kumpiwaati naye olunaku lwajjo Robert Kyagulanyi talina bigambo by'amaanyi byayogedde okuggyako okukubiriza abantu okubeera obumu obubaka obuwabulidde butegeeza kibutuwa kifaananyi ki bannayuganda n'abali mu ntalo z'ebyobufuzi. Bobi Wine mukumakuma ku myaka egyo entonga baga nti mwegoza dda kubiri mu manozi nabadde ndaba bipraji yakoze ku Sekikubo nga mugamba munnaye ababaka baabamu baganya okusayininga Sekikubo lwatudde Bobi Wine wasituka okwogera n'amunnyonnyola mugamba nammwe mulabe wammwe obubbi gyebu kubanga n'abakulira naye mubbi kitegeeza munnaye naffe waffe tulinawo bakiwajjinga bantu munnaye tibayina kibakola nalabidde ddala reasoninga ne Sekikubo aseka n'okuseka ng'alabira ddala gwe yandibadde ayita junior we ng'ali mu musomesa na kumuwabula era n'abeera mumativu n'atuula yandibadde junior because ba Sekikubo baludde mu parliament badde n'empi obufuzi Sekikubo bakulidde ku politics family yonna eri mu politics ebadde best in politics ebadde mu NRM for all along ebbanga lyonna naye yuso ng'olwaleero bwe yandibadde nga junior ng'ali mu kumusomesa na kumuwabula at a certain level of understanding era n'atuula n'akkakkana. So Bobi Wine byonna byabadde ayogera n'okugulaga bali bonnaawo abamuyita omusosoze abamuyita si yakulagize lwatu nti yo olwaleero talina buzibu babaka ba parliament ba NRM. Problem gy'abalina kuyeriwa kwe kuwagira ebyo ebinyigiriza majority because bo bantu muntu omu okiikirira district namba kyannaku nnyo gwe omuntu ng'omu okuyimirira n'owagira ekinyigiriza abantu b'okiikirira. Yes, because golondebwa abantu abo n'owagira ekinyigiriza ye takuwinaako buzibu but awakanya ekyo gwe kyowagira otegere bulungi yensonga lwaki abadde ayogera mu ba NRM nga weebali n'aba opposition nga weebali era ng'obubaka busindika direct ng'akimanyi bulina gye bugenda okutuuka. Olunaku we lunakya muwala wo n'afumbirwa mutabani wa oba mutabani wange n'awasa muwala we. Don't be surprised. Teweewuunya tutya si mawulire nagezaako bategeeza ati akulaza olwaliro nti alina babbi ewaka we yajja naye wekimanyi nti omukugu ono yabeerako ko mu famire y'ababbi ati kugambye alina babbi ewaka jeno sekutale wa Nuupu Lubongoya Zedriga w'engulu bawasa mufumbira basoga banubi so lwaki tulukogamba nti wayi mulimu ko obusosoze alinamu ko obusosoze then what tuta stupidity of understanding obusiru bw'obutamanya mu bantu abamu
nga bapretendenga in community nti bamanyi nnyo. Era omuntu ayinza okuleeta ekigambo nti Bobi Wine musosoze bene mugambe tomanyi. You lack information. The people lacking information. The people nga bo for them wache tuita bandwagon. Mu history aba listen well, listen. Mu history wache tuita bandwagon. Naddala mu bantu abakolanga abavanga mu bifeebyo. Yes. Bandwagon josangamu abantu nga bo bakola ki bayina problem eno wamanga nti bawagira tebawagira mbukozi bamanyi bawagira kubanga neiba wanga awagira kino bawagira kubanga girlfriend wanga awagira kino kakati omuntu gosanga agamba nti Bobi Wine musosoze yoyo gwengugambye alakinga information omuntu omuwagizi omutuufu kwe kunoonyereza n'omanya kikyogenda okuwagira kwe kunoonyereza n'omanya what is nationality platform kwe kunoonyereza n'onoonyereza n'omanya who is Bobi Wine. Okategere bulungi kwe kunoonyereza nga tonanoonyereza muntu nomala kufuna information lwaki wandikyayiba n'abali mu buyinza era lwaki wandigenze point yange otaso gipicking right point now yo gitegere bulungi lwaki abakola nationalism ku A-level pepa abana abasine 6 nga wakola nationalism boba wali bwotunulira abasajja bali ne revolution zone zibeerawo tebavanga buvimu bbanga rebellion ezabeerangawo by the in fact ne mu European history Marie Antoinette no muka ne mukwano gwange Thunder yakola history bakulaga nti abantu batukanga ekiseera nga bamanyi balinga abagala okustabilizinga bagenda okulaba akakyala nga bakaga nti owayi buli lunaku kambala kakyusa peya zenga tumusanvu bagani bannayi fobwavu butuluma naye omukazi bagani nti olunaku bw'okuva ku ssaawa emutuwa ku ssaawa 12 akyusa peya zenga tumusanvu. Abantu ataka kudevelopinga obusungu the same applies to Uganda. Omuntu abakyaga nti baneze nedda mpagira kibiina kya nationalism mu sinako obuzibu baguka tatabo omulubiji babagomi abakyatenda sewe kasete banatu kabaga nti baluwa ngeje twade naka 2018 amemachinde tujja utani ku developinga that feeling itandika okulenjesa ensonga lwaki wandinoonyeza change ogenda kuginoonyesawa golabe mu change n'omukolako information n'omukolako research bomala okumukolako research lwofuna decision eri final. Beyond the newsroom gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mbeera z'obulazi. Mayor, tusobola batulaba. Sisobola kusukka wano mbagaliza okusula obulungi okusiba obulungi n'okubeera abeegendereza. Nkiddamu era nze nkyogera ebbanga lyonna twagale eggwanga Uganda nsi yaffe totambuza amawulire gaabwe kyayi gokka wabula n'amawulire amalungi kubanga nsi yo ne bw'olikola otya egenda kusigala ngaki nga nsi yo naye ekyo njawulo ba TV presenter mwayiza okugoba abakazi mu nju ne mubakasukira ebintu wabweru onofuna agange nti nagobye nange omukazi mu nnyumba nabalabye abalala nasaagala bigendamu saagala bigendamu kati gwakumira mpeera mbeere bulungi baganda bange ate tujja kubeera nga tuddamu okubeera nga tusinkana nze Deni onaye musime yakasiriye Frank abantu bagamba emikutu batusanga Beyond the newsroom wano bw'otatusanga yesolo tusanga ku Next Edition TV mbeere bulungi banywanyi ate era mmwe Beyond the newsroom, where untold story is revealed.